Kibuli kulwa Directorate ya Sharia ekuliwa Sheikh Abdul Hafiz Walusimbi tuzaayoza abasiraamu olw'okumalako ekisiibo kino eky'omwezi ogwa Ramadhan mu ggwanga lyonna n'ebweru w'eggwanga. Omwezi gwa Ramadhan guno tufunye amawulire okuva mu nsonda ezeesigika nti omwezi gwa Ramadhan tegulabise, n'olw'ensonga eyo olunaku olw'enkya ku Sande ennaku z'omwezi nga lumu wekukomekereza omwezi gwa Ramadhan, olunaku olujjuza omwezi gwa Ramadhan, Idi egenda kusaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 ku Mande insha Allahu ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ekisiibo kyaffe era akkirize n'emirimu gyaffe gyonna egikoleddwa mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Tukubiriza abasiraamu bonna ababadde tebannaba kufuna busobozi buwa zakatul fitiri bafube ekiro ky'olwaleero n'olunaku olw'enkya okufuba okulaba nga bawa zakatul fitiri nga eswala ya Idi tennaba kutuuka. Ne tukubiriza abakulembeze bonna bakadhi ba imaamu, abakulembeze b'emizikiti okufuba okulaba nga bakubiriza abantu okukeerako ku lunaku lw'Emmande okusaala salatul Idi, kubanga wano ku lusozi Kibuli eswala ya Idi ejja kutandika essaawa 2:30 insha Allahu ta'ala. Tufube olw'embeera y'ebifo bye tusaaliramu oluusi okubanga bifunda n'embeera y'obudde okulaba nga abantu tubasaaza mu budde insha Allahu ta'ala ku lunaku olw'ebbalaza. Tubaagaliza olunaku olulungi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume atutuuseeyo akkirize emirimu gyaffe gyonna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale byebyo ebigambo okuva mu bakulembeze ab'obusiraamu mu ggwanga